Yes, obadde okimanyi nti ennyonyi weekuleka oli entitled okusasula $100 international charge rates eza rebooking osobole okudda ku nnyonyi. Obadde okimanyi nti ennyonyi weekuleka wakati w'okubeera nti omanyi oli mu lukwe lw'okkuleka oba totegedde obudde bukutte bukwasi, oli entitled okusasula ssente ezo abakola ku kisaawe balabike okubeera nga abakola ki bakuzza ku nnyonyi. Kolo lwennyini oba enkeera waalwo kisinziira flights ki ezitambula ez'ennyonyi ekampani eyo yennyini egenda na mu kifo ki ky'ogenderamu mu budde obwo. Oba obadde okimanyi nti ennyonyi ezitambula nga zidda mu direction y'emu zigenda ku destination y'emu mu 24-hour clock zitambula ennyonyi 2 ku buli gundi, ku buli schedule. G'obadde okimanyi nti kyalejjulwetungibwa authority nti ennyonyi eno weba esituka okubeera ng'etambula already wabeerawo eri mu gundi eri mu bbanga ebeereka mu direction zize ezimu. Tuula nkutottolere Kim immigrations abakuguka mu bintu by'entambula ababibaddemu okumala ebbanga, ensonga lwaki tuli wano tukole buno bu video tutorials okutambuzaamu ku baana ebirowoozo byabwe, abo abeesunga okutambula, abo abadde batambula, abo abali wamu wakati waffe n'abo abatambula abanyumirwa travel experiences. Kim Hakims ntumbudde. Mwasuzeyo mutya? Mwasiibyeyo mutya? Abatuuze mugyebaleko. Kim Hakims flight desk attendant wamwe immigration atze tuwayeemu. Leero tetugenda kgenda walala nnyo, tugenda kwetalirako nnyo mu mbeera ya flights videos as in like in and out, check in, boarding in, kiki ekirala awo, gettings. Tusobole okubeera nga tukola ki? Tulaba mbeera ki obeera ng'olinayo flight, kiki ky'oteekeddwa okumanya, budde ki bw'osaanye okikoleramu. Video leero wano wegenda okutambulira. Tugenda kutambulira ku check in, boarding in and transit time. G'obadde okimanyi nti nno kitwala essaawa 3 zokka okubeera nti oli ku nnyonyi otambula ogenda, era nga bwe obudde bwe baateekawo obuli regulated by all internal aviations ez'ennyonyi zonna. Ekisaawe kakibeere kinene kyenkana kitya oba kitono kwenkana kitya, olina okumala period ya 3 hours in that transit. Kitegeeza ki? Gwe wenna agenda okutambula check in yo etwala eddakiika oba essaawa ezo 3 bwe ziba zikulesse ne zitakumala, obadde okimanyi nti nno ojja kubeera entitled okubuukinga flight eddako ne dollars zo 100. Oba oli awo waliwo ennyonyi endala ze tulinnya nga zo tiketi twagirabanga oluusi obeera ng'obuukinze tiketi nga ya one way, obeera oli entitled okuddamu okubuukinga endala. Kiro nno kikola ku ezo abo ababuukinze tiketi to and fro, such that nga bambi oba ofunye omukisa ng'ennyonyi ekulesse oba nga otegedde oba nga totegedde, bakulekerawo ka penalty akatinitini aka discount y'okubeera ng'osasula $10. So kitegeeza obeera ng'obuukinze one way, gwe there is no way n'obeera ne ka discount ako ojja kuddamu osasule busasuzi tiketi ndala. Tugenda kikuba freestyle, tukikube wakati wa bano ba beginners, ba master, abali mu master class n'abali mu senior class. Tukikubire ku bisaawe byonna. Tugenda kikuba nga tukirelatinga okuva ku kisaawe kyaffe eky'e Uganda kye tumanyidde obulungi Entebbe International Airport, tukirelatinge ku bisaawe ebyakabi ebimanyikiddwa nga wano abaana bye mutuuseeko ebyenjawulo. Kisaawe eky'e Jidda tukirelatinge ku kisaawe eky'e UAE Dubai terminals, tukirelatinge ku kisaawe ekya Qatar Hamad International Airport, such that tusobole okumanya entambula z'ennyonyi ziri zitya, naawe entambula yo eneebeera etya mu ebyo bisaawe abatini ennyo bye tusobodde okusobola nga tutuukako. Then oluvannyuma tukube ekifaananyi tukigaziye tukiteeke ku bisaawe ebinene nga ebisaawe bya UK, tuteeke ku bisaawe ebinene ng'ebisaawe by'omu America, tubiteeke ku bisaawe ebinene ng'ebisaawe by'omu Turkey,
then oluvannyuma omanye nti gwobeera ng'oli mutambuze kiki ky'oteekeddwa okumanya in case singa oba oyitiddwa ng'ogenze kukyala ogenze kulambula ogenze kukola biki by'oteekeddwa okumanya ng'otambula. Tuula tuwaye Kim Hakims ntumbudde. Atannaba subscribinga atannaba kunyiga kapeesa ka subscription kanyige. Ali mu video zaffe azilikinga webale nnyo okola kyamaanyi naawe atextinga okubeera ng'okola inquiries ezimu oba endala nakyo tukusaba big up. Naawe asharingira information eno ojjuwa mikwano gyo webale nnyo webalire ddala. Webale nnyo webalire ddala. Ofunye tiketi yo. Ebintu byo byolina okubeera ng'omaakinga biringa nga 3 oba 4. Ekisooka otambula ddi. Obadde okimanyi nti no essaawa zitambulibwa mu 24 hours clock era gwe wena nga twasoma 24 hours clock oba ovuddeko. 24 hours clock yessaawa yaffe etambula bulijjo etandikira ku ssaawa 6 ogw'ekiro eba 00 omusanvu ne zibeera omusanvu ogw'ekiro nebeera 1 2 3 4 5 6 ziba ssaawa 12 ez'okumakya nga bukya. 7 ne zibeera ssaawa emu awo tubeeramu after midnight obudde buba bwa makya. 7 8 9 10 11 12 ne tugenda mu ssaawa z'olweggulo 12 oba ssaawa z'amalya g'ebyemisana ssaawa 6 12. Okimanyi nti okutandikira okuvaawo ku 12 tutandikira mu 24 hour clock tweyongerayo tetuddayo mu clock zaffe eza buli kanaku wabula tutandikira mu 13 14. So ssaawa 7 ez'amalya g'emisana obadde okimanyi nti ziba 13 14 15 16 ssaawa 10 ez'olweggulo. Ennyonyi zitandikirawo okutambula ennyo okugwa n'okukka 16 awo 1600 hours 17 18 19 ssaawa emu 20 ssaawa 2 21 ssaawa 3 awo. Obadde okimanyi nti awo ebisaawe bisinga okubeera nga biri bize mu budde olw'olweggulo obwo. So omanye entambula y'obudde oba entambula y'essaawa yo mu 12 hours clock otegeere tiketi yo eriwo budde ki. Then ekyokubiri olina okumanya date ematchinga ne time. Date n'ogimanya bulungi nnyo nti olunaku bwe luti nja kudipatinga. Ng'obadde okimanyi nti nno ennaku ezo zitera okwawukana oba date eyo etera okubeera wakati w'obudde nga bukya n'okwawula. Such that nga tiketi eyo oba togibaze bulungi time emu eyinza okubeera ng'eri mu budde obw'olweggulo time endala neekulaga nga obudde bukya. Mmwe abagenda e Dubai mukimanyi bulungi nti ennyonyi zitera kutambula kiro wakati w'essaawa 5 then essaawa zigenda okubeera 6 7 8 okutuuka eri nga bukya ku ssaawa 11 mu 12 hour clock ekyo mukiraba bulungi nnyo nga mukibala. So obadde okimanyi nti bw'obeera nga toli wero conversant with the 12 hour clock ennyonyi esobola okuleka oba n'otamanya na budde ki bw'onaatuuka. So tuula tuwaye. So wakati w'okubeera ng'omanyiza date omanyiza obudde bw'otambula then olina okumanya ova ku kisaawe ekyovukosa oba okimanyi w'oli wonawona na kisaawe ki kyogendako. Then eyo tiketi yo ebeera ejjudde. Webeera ng'eriko flow oba to and flow then n'obudde obukomawo era nabwo oli waddembe okumanya nti kati ngenze gye ngenda nja kumalayo emyezi 2 nja kumalayo gumu oba 3 n'omanya nti kati wemba nsimbudde kati n'obala emyezi 3 mu maaso n'olyoka omanya nti obudde ddi bw'onaakomawo. Abamu mufaayo nnyo okumanya budde ki bw'onootambula abalala mufaayo nnyo okubimanya mu budde obwo bwennyininyini bw'olikomawo. Naye obadde okimanyi nti otakiteeka mu mutwe nti okuva emyezi 3 kati nga ngenze oba tiketi yange ebala emyezi 3 oba 2 nti mu myezi 2 mu maaso nja kuba nkomawo. Naye ekyo nakyo kikuleetera okulekebwa ennyonyi n'obeera nga mu kusooka mu kugenda ennyonyi yakuleka ne mu kukomawo ennyonyi ekulese. Golooza bikositingaani. Golooza olumya bali bw'ogenze kulaba oba olumya eyo yonna gy'oli oba olumya nsawo yo. So kiva gy'oli okuteeka ebintu ebyo mu mutwe however much n'obeera nti ng'okooya otya naye ng'olina okumanya nti nagenda ddi nkomawo ddi unless ng'oli mutolosi. Naye otaba mutolosi ebintu ebyo bibeera obimanyi. Ye bannaye mu abaana abatolosi obadde okimanyi nti woyita ku immigration zingamba mwena abava gye muva naye nga temwagala kugenda nga mwagala musigale mu nsi eyo. Obadde okimanyi nti woyita ku immigration tokyasobola kukuba revansi kudda mabega. Lwaki oba omanyi nti onootoloka lwaki olinda otuuke ku immigration desk?
togendayo layini ziba mpanvu beerera bubeerezaawo mu layini baza oba mukama wo yakulese ku kisaawe beeraawo ng'omubaza kasita olaba ng'agenze ng'obadde okimanyi nti ova mu layini tewaliwo ofiisa ajja kukugamba nti gwe lwaki ovudde mu layini. Ebisaawe bino muleme kubitya, gwe simba layini baza mukama wo nti akuleese, woolaba ng'amaze okuva wali waakulindira agenze naawe layini giveemu ngamba kuggwa atoloka. Naye oba okimanyi nti nno ogenda kutoloka ate no proceedinga in n'ogenda ku check in desk ne bacheckinga ne bakugjawo n'ogenda wali ku immigration ne bakkoneramu gwe n'olowooza nti within that transit kisaawe onookolera yutaani okomewo ng'obadde okimanyi nti tekikyasoboka era nga mu kukomawo emabega ojja kusanga obuzibu bungi. However much n'onoolaga nti nyekulese etya nti oba tekuleese okimanyi nti nno ojja kubeera mu custodies eza poliisi ng'ekuceekingako paka onodda ku nnyonyi endala. Ebintu byakyuse, ebintu bigenda bikyuka. Gwe abantu abatambula mujje wano tutule tuwaye tulabe ebintu bino gye biggwera. Covid akyusizza ebintu bingi nnyo, enkyezi zizizze ngera we zizze mu makampanies amalala ne mu byentambula. Covid aleese ebintu bingi nnyo. So gweobadde okimanyi nti oba olina certificate oba ogirina oba togirina ngambe ya Covid nga bakugema oli entitled okubeera nti wonna gy'olaga bakuddamu ne bakugema. Okuddamu okugema as in like okuddamu okutestinga kale fine bakugema eno naye ojja kugenda eri baddemu ku swab testing ze tuyita antigen tests, antigen oba antigen tests. So bintu bingi nnyo tugenda okulaba. Kale katugeze nti tuli Uganda kumwe abaana abapya baakajja oba kumwe nagwe abadde akozesa ekisaawe ky'e Uganda okiyingidde otandise okuyingira ku check-in otaddeyo emigugu gyo bagikebedde mu kuuma akayingiraawo oyingidde osanze desks ez'abano abacekinga abasobola okulaba nti nno ebintu byo biri well organized. Desk ezo zisooka okubeera zibeera z'abapoliisi tuyinza okulaba betuyita ba Interpol ab'e Uganda bacekinga bulungi nnyo nti okkirizibwa okutambula. Yes, awo ovuddewo bakulagiridde wali ogende ku check-in desk eza flights noonyaawo ennyonyi gy'ozza okulinnya yonna yonna. Kati nganze omulinyi wa Qatar Airways ogiraba yebeera esooka wano bweti ogituuseeko nga tonaba gituukako waliwo awo budesiki obaba bakola ku kisaawe ba civil aviations ab'e Uganda bakebera balabe oba ebintu byo bitaalinga. Olina okubeera nga passport ye eri mu ngalo, tiketi y'ogirina, kyekirala awo interpolator y'ogirina ne visa ogirina ekutwala mu nsi. Bamala obikebera byonna nti byebyo amannya geego gundi dates zeezo tekirina buzibu then bakuwa paasi genda wali ku desk. Ogenda wali ku desk babikebera babisikaninga balaba byebyo bapima omugugu gw'olina guli mu kilo zeezo zennyini bagusibako taaga. Bamala bakuwa boarding gate then bamala okuwa boarding gate obeera ne baga gy'osigaza gye tuyinza okuyita ey'omukono hand luggage then eyo always zitera kubeera kilo 7 zotera okusitula. Naye obadde okimanyi nti n'abaana awo batikka baaga eyo nebeera mu kiro nga 10 kasita obeera nga tolaze nti nezitowa nnyo. Kati oba oyagala okutwala ku bingi ebintu bino olina obbibala obala wali baaga eri oba oluusi bagiwadde kiro 3 ne wano n'ositula kiro z'okkumizo kubaayo tebatera nagipima. Naye gwe obeera awo ng'ebintu byo bikuzitowerera nga toyala nakulaga nti muntu olina ebikuzitowerera naye nga g'olaga nga asitudde biki olaga nga asitudde ebiwewuka. So bamala okuwa boarding gate eyo tambula nayo. Kati within ekisaawe awo waliwo ka sections kojja okutuukamu bwe bakeberera ebya health. Gwagenda okutambula kiki ekikuluma biki oli otya ludda gy'osuubira okusanga okajjuza kubanga oba ogenda kutambula. Era ne mu kukomawo ka section yako kabeerawo ng'onootera okutuuka no ku immigration ng'okomawo waliwo wojjuza. In fact baba bakakuwadde dda mu nnyonyi n'okajjuza otuukawo waayo kawe ozze mu Uganda kukola kibiki oli mulwadde kyenkana ki buno obulwadde obuyina oba buno wali obwaddeko nabo bano abooluganda bo baali balwaddeko ku bulwadde buno n'okajjuza bulungi. So ako kakwata ku health. Naye wano mu kutambula so wotuuka wali ku gundi ku immigration desk obadde okimanyi nti eyo immigration department oyo aina right twabirabako mu ka video kaffe mabega awo aka exit stamp aina right okuwa stamp eyo oba nedda wakati w'okubeera nga akubuziza ebibuuzo by'ayagala obiyise oba tobiyise
ye kasita akwekengeramu sinakwekengeramu kasita alaba nti toli qualified kubatambula. Obadde okimanyi nti n'obeera n'ebipapula byonna byonna nga bisoma bw'otuuka ku immigration officer asobola okukulemesa ennyonyi. Ekyo kimanyi oba tokimanyi? Ng'obadde okimanyi nti immigration officer yakukkiriza nti fuluma eggwanga lyange oba tolifuluma. Oyo ye Katonda wo owaki ow'okutambulako. Wagamba nti fuluma, wagamba nti togenda nga tokimusanzeeko without no reason, n'ebipapula n'ebibanga bituufu bitya, ng'obadde okimanyi nti asobola okukulemesa okulinnya ennyonyi nga tolina musango ng'ogenda mu muloopa. So ebyokutambula si byangu, ebyokutambula byakufuuyirya kagalo, omuntu omulabikire bulungi, akuyisewo buyisa, aleme nakkubuuza bibuuzo bingi, akutunuleko butunzi bwati nga laba byonna bimaakinga akooneremu. N'obadde okimanyi nti kasita yabeera ng'alina ekintu kyajjukidde ekitamaakinga asobola okukuzza n'owobeera ng'oli wali ku waiting gate. So avaawo wa immigrations. Kakati no mmwe abaana abasitula bizozi la hand luggage, ng'obadde okimanyi nti tokkirizibwa kutambula na hand luggage ng'erimu liquid yonna. Ngamba mu abakaaba nti babajjako ebizigo byammwe babibabbako, bakola batya, babajjako zi lotions. Ng'obadde okimanyi nti tokkirizibwa kutambula na lotions, tokkirizibwa na kutambula na perfumes, tokkirizibwa na kutambula with any kind of detergent mu hand luggage yo. Ebyo ebintu byonna n'oba oyagala okutambula nabyo bisigala mu kiri ekisawo ekinene ekiyita wansi. So tokkirizibwa kubbibwa, tova ku kisaawe ng'oyomba ennyo nti baakutikkudde ebintu byo oba oyagala okutambula nabyo biteeke mu nsawo ennene. Ng'obadde okimanyi nti ne charge obukyaja just kana akawuzi ka charge akakyajinga tekakkirizibwa kutambulwa na mu hand luggage. Lwaki? For security purpose, nti oyinza okakwasa n'okatugisa omuntu. So awo ovuddewo bamaze okukuba pekisini, ebizigo byo bitisse, lotions ennungi ennyo bazikulesezza, perfumes bazikulesezza, woba ofunye omukisa omubi. Then awo otambudde ogenze wali ku boarding gate, oyise mu duty free awo, duty free zone mubeeramu akatale n'ogula ku bintu, mulimu byokulya, then n'otuuka wali ku gate yo ey'ennyonyi. Jjukira tiketi eno ne boarding gate ebeera ekulagirira nnyonyi kikabo ekiti, nnyonyi bba ne ane kya ne waati gy'ogoberera, esimbula ssaawa bwe ziti, obudde oba obumanyi okeberako. So otuuse ku gate owali ennyonyi bakugamba ye ennyonyi egenda naye ssebo otuuse bukyali dakiika nga 3 mu maaso gate wejja okuggulawo. So otuulakaawo mu katebeko olirakisinze, osomye ku butabo, oba ogenzeko mu restaurant wali olidde ku mmere, oba oyisizza ku maaso, oba oli ku WhatsApp yo, oba oli kuki, eddakiika 3 ziweddeko. Baggulawo gate ey'ennyonyi okuyingira. So obadde okimanyi nti mweyo gate nga bagigguddewo okubeerako last check-up. Last check-up eyo nga mujja okubeera nga ki bakeberera. Eze Uganda bamanyi kukugyamu ngatto ne bakwambula emisipi n'otambuzaawo ebigere, naye ez'ebisaawo ebirala babeera ne zisikaana zaabwe nga ziri zikebera, tekyetaagisibwa kujjamu ngatto, tekyetaagisibwa kukola ki, okuggyako wabeerawo ziri zisikaana ezibeera nga ojja kuzijjamu engatto ng'oyingira, naye obeera ofuluma, it's okay, otambula butambuzi. So otambula bulungi nnyo n'oyingira n'otuula ennyonyi yo, n'otuula mu seats nga ba air hostesses bwe bakulagirira. Awo then ng'ofuluma ekisaawe ng'ogenda mu nsi endala. Kati kakubeemu reverse ng'okomawo ofuluma. Kati oba okakubyemu reverse ng'okariwindinze, oli ku kisaawe eky'e Dubai oba oli ku ky'Ekata, biri ebisaawe biba binene, wano tukirabye nti akasaawe kabeera katini, within ndooza oba okikoze bulungi nnyo n'essaawa 3 teziggwako. Nawe ojja kusanga challenges, kiri ekisaawe kinene gy'olinyira ennyonyi walako, gy'okyekingidde in wala, naye ng'olina okudduka waawo. Ebisaawe bimu bibeeramu train, ebirala bibeeramu obumotoka, obeera oli ku kizindaalo owulira ennyonyi gundi esimbula, wabulayo eddakiika 5, wabulayo zino ng'olina okuddukawo. Tuuka ku bisaawe, tuuka ku boarding gate, linnyawo k'olinnyawo baka motoka oba ka train, otuuse. Bamaze okuyita ku immigrations, awo kugwa omwana omutolosi oba tokyadda mabega. Mumanyi nnyo okugamba nti nno nja kutuuka within ekisaawe, exit routes nzimanyi, simanyi aba cleaners gye bakolera, nja kuyitayo. Obeera ng'alina schematics zonna abeera ng'oba ani azikugambye.
So okimanyi nti naawe kikubeerera kizibu nkuwa advise nti oba omanyi onootoloka tolinda nakuyingira kisaawe kukola procedures ezo zonna. Bwe gumira wali ku mulyango nga bakakuyingiza weefuule azze okkiyingira, beeraawo ng'obaza mukamaawo wagivuga n'agizaawo baba naawe eva ku layini ddayo. Tewali ajja kukugamba nti oba security akuyite nti ate lwaki ogenda. Olina excuse yo nena omugamba kyonna ky'oyagala nti oba saagadde kulinnya oba nyina kye neerabidde oba tewali n'omu nayinza nakukuyita nti lwaki ate ovudde ku layini. Naye ate wano obeera mu kisaawe okimanyi nti no bakubuuza ne bakubuuza akanana akatano lwaki ennyonyi ekulesse nyinyonnyola. So tekulesse ogirinnye oyingidde okomyewo e Uganda. Ovudde ku kisaawe oyingidde ekisaawe otandise okusimba immigration batandise okukebera wagenda ddi okomyewo ddi gwani biki ovuddewa otandise okuwaayo check-in yo oyingira. Otuuse wakati awo bakugambye olina okudropingira in ku buforms bwa health wawe bakeberera ne covid then bakutwalira ne muzi test straps okukebera nti ddala ozze certificate ye matchinga ne straps ze bakutestinze. Wali mu kugenda okimanyi nti nno ebisaawe byawulamu, waliwo abagenda nga beegemesezza, waliwo abagenda nga just batestinze butesting straps then era nga naye ebbaluwa ya covid olina okubeera nayo, era nga waliwo n'abagenda nga beegemesereza ku kisaawe awo. That is 7 hours priority to the flight. Kati wano okomyewo okuyingira eggwanga bakuscreeninze ofulumye. So gobadde okimanyi nti procedure eyo ekostinga $3 okugenda n'okudda. Ekyo kikolawa kikola Uganda. So gwe nawe naatambula ali mu travel mark you ezo sente baazissaawo $3 olina ozireka ku kisaawe ziri official. Temugamba nti nno oba ziyita mu kadirisa zimanyikiddwa. $3 obeera nazo roughly emitwalo nga 10 oba kale 10 z'olina okusasula ku kisaawe ng'oyingira. So equip yourself. Kumwe abatambuze abatambula nammwe abatambuze abakomawo ewaka $3 zikubeeremu. Sigadde nze Kim Hakims. Updates ez'okutambula weziri nnyo tujja kuba tuzibawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akapeesa kashiri temukerabira kanyiga aka subscription. Okusharinga videos zino kikulu nnyo n'okubeera nga muviewinga ne murecommendinga ebyentambula bituuse bitya. So yeyo transit yaffe tutambuddemu awo, twavudde dde Uganda tutuuse n'ebweru tumaze tuvuddeyo tukomyewo e Uganda mu ddakiika 22 n'obusekendisi 57 zigenda okwera eddakiika 23 nga naffe tumaze olugendo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.